Ochalaba programu Ojala. Kwaniriza mukwano gwange omujjazi waffe ku programu yaffe ey'omukwano programu Ojala kulikayo nnyo gy'obadde ne Margaret Ann bw'atyo nno bwakuwadde ekisoboka okuba nga tutambuza omukwano programu ya mukwano ate naye tukwagalya ddala osembeze mukwano gwoyo akuli ku lusegere ye neighbor asookera ddala gw'olina okugabana naye biki bye muteesa mu bufumbo bwammwe programu Ojala olwaleero ndi mu kanyomero kaffe aka olugendo lw'omukwano jukira twakugamba tukuleetera omu ku ba celebrities n'akuyitiramu wajja ayise mu bigambo by'omukwano akikwasaganyizza atya omukwano yagutandika wa myaka emeka banaye sigenda kubimalayo wabula kambanjulire omugenyi waffe Golden Papa bwe mpulira bakuyita nga neesimye okuba naye ku programu y'omukwano naye sanyuse nnyo kubaako naawe madde nkulengera bulengezi naye kati nkulabye kati kisigaddewo okuzuula byoyogera byoli. Oh my God. Ebintu mbiri yensonga lwaki bakama bange bannonda mbibeere era mbibawe naye alina otubulira ekyo si yeggwate. Oh my God. Gyebaleko kale mukwano nayo gyebali weyanjulira kulaba ku Bukedde TV program Ojala akutegere bulungi nnyo. Amanya gange nze Misa Kisemakula okuva mu Golden Band oba mu bufunze erinnya erikola emirimu erinonya ssente kati Golden Papa. Golden Papa kuyasibadde musobya. Toli musobya nakatono. Mwebala okuweereza eggwanga. Ya tuweereza sijja gatugezezzaako kuba tuweereza ebyaddala. Amen. Kiba kirungi nnyo ekintu ng'okyewulira nti okikola ate ng'okyagala. Anti muno okuyimba sikikola nga business. Nze nkikola kuba kyendi na kyafuuka business oluvannyuma naye nakiyingira lwakuba nti nno kiri mu nze ng'omuntu oluvannyuma ne kinfuukira business so saasooka kukiyingira lwa byanfuna nasooka kukiyingira lwakuba mpulira nkyagala era nkiri era ekyo yenze. Nga sinagenda wala nnyo mu by'omukwano okuyimba kuno wakutandika ddi era ki ekyakusikiriza? Okusookera ddala ekitone nakiyina okuva nga ndi mwana muto naye ate ekisesa nti ate wenabeerera mu biseera bya primary ate saakikozesa nnyo nali ate sikyagala nnyo nga njagala nnyo mupiira ate gwo ne sigusamba bulungi tekaanoga bulungi akaliba nayagala nnyo akapiira naye tekaanoga bulungi nakeesibako ne kagaana naye oluvannyuma ne neezuula nti nina kubeera muyimbi. Kakati okuyimba kwange kuno okukuyingira natandika okwagala okuyimba mu 1993 nga ndi mwana muto ddala nali mu S2 by then. Kati waaliwo omwami omugenzi Umaru Katumba mukama mumuze emirembe yali ayimba nga asomera Kolo High nga nze nsomera Kampala Secondary kati nga ye yayimba dda nga tumuwulira tumwegomba bamukuba ku radio ne bagamba oyo Umaru Katumba mwana asoma biki kati unawulira nti ate yo students abayimba ne ngamba kati ategeza nange nsobola so kati kiseera kyatuuka n'atuuka nga ayagala kutandika band ne balanga ne bayita abandi ayitaaza okwegatta ku bandi eyo Emitos Band ne batuyita ne tukusaayo okusaba kwaffe Emitos Band ne tujjaawo twali abaana nga 14 abakola interview ku Pride Theatre. Kale nze omu ku bannamukisa abayitamu 10 mu kusunsulamu awo era nzijukira mu kusunsulamu awo waliwo Muzeeyi Senkubuge, Muzeeyi Kibuuka, omugenzi Livingstone Kasozi, omugenzi Kaso, omugenzi Basudde, omwami Katolu Bwama n'abalala bangi be batusunsula awo. Omwaka ogwo gwali 93 olwo ntandika okwagala okuyimba nembeeramu awo naye byalimu okusunsula kwa baali baagalako abaana 25 kale awo akasengejja ne kandya ne bangoba olw'ensonga mu 10 nayitamu ne mu 5 nempitamu kati ne tusigala awo nga 4 naye nga bakyayagalako 2 mu bameka mu 5 kale akasengejja awo ne kampandula olw'ensonga nti nali bampa ensonga nti nkyali muto nja kuleeta ebizibu ngende njira nkulaakulamukko ate nga nalinva wala nalinva bwati nvuga gaali yange nenzija Kampala Secondary bwe mala kwa twasoma nga half day
nga bwe mala nga nzija mu rehearsals ku White Nile nga mbyagala nnyo so ne bangoba ne banga mukulu oli mwana muto ojja kutuleetera ebizibu genda nenkaaba amaziga mangi nnyo nenkaaba nno nakaabira ddala kakati ate nga newaanawaana dda ku kyalo neyo gyembeera bamanyi ndimu emitoozi newumalu bamanyi ndi wakabi kati ate mbagambe nti anti ate bangobye kwegamba ekintu ekyo kati nekimalamu nnyo amaanyi naye era nange nasigala mbaga nkyaliyo kati ekimu kye nayina mikwano gyange abakyaliyo kati nga bambuulira ebifaayo wenzirayo byennyumya ku kyalo nematiza eno ku kyalo bwe bityo tuli mu kanyomero ak'olugendo lw'omukwano tuba twagala tumanye selebu waffe ebintu bino yabitandika ddi ebyomukwano munaye gwe nasooka okukusinkanako naye era ye first born wange gwe nina mwana wange bamwita Katende mutabani waye Katende ebyeze results z'ensonga eyo nali muto nali mpezeza emyaka ndowooza nga 22 kiki ekyakusikiriza ku mami waffe sijja bigenda wala nnyo kubanga bambi alina gyali saagala kutabulatabula mbeera kaakati kusoomozebwa ki kwofunye mu mbeera eyo nga otandise okufunako baagalwa oba ebyo bibadde byamuzeeto tebikutawaanyiza bitawaanyamuko twatuuka akaseera kati munnange oyo nayagala okumuvinga in nate nga embeera si nnungi olwo nga nfunyewoko okufunayo karuumu akamu naye nga n'ekyokulya njeya kiyiiye kakati awo nga naye ndaba ate okwekomitinga okwessaako omuntu omulala nga nina n'omwana nga sikikola ki ng'obulamu bwakweyiiya nsula mu karuumu kamu tukabeeramu ne muganda wange oyo Seruga kati ate mulimu babiri mu ruumu emu ebitanda kimu kitunudde eno bikoze ero kati ate mugaddemu omukyala n'omwana nga tebikolanga naye kokulya tuteeba kateeba olumu kati nekyankalanyamu awo bwe nalaba nga binsobedde nekyankalanya kati nga ye takitegeera oba yali akitegeera naye nga oba kikisimanyi nga takitegeera biki kale tugenda okwawukanamukko nga musunguwavu ddala era obusungu bwalwawo okumuvaako nnyo era namala ekiseera nga n'omwana wange simulabako naye nga yanyiiga nnyo naye nga ekyali kinsumbwa kyekyo nali muto nga n'ekyokulya sikimanyi kati okubeera nti olina omukyala naba nga sikwegamba kubanga nakyo kyennyini n'okuŋŋamba nti nno ndi lubuto nakitya nakaaba nokaaba nakitya nga sikiwulira wano kalungi nnyo abavubuka bakamanye ab'ensangi zino abangu okugenda mu bintu ate ng'olaba wali ogumiikiriza nolaba watityamu natya nnyo natya nnyo kwegamba kyampisa bubi nnyo naye ate Mukama mwebaza nti omwana wange kati tukuze naye alinga muganda wange kati era abasinga bebandaba naye tebasobola kukkiriza nti mutabani wange tufaanaganira ddala bulungi anyambye essimu mu mamaavu asoma bulungi ali Buddo King's College ali mu S5 I'm happy webale n'okuweerera omanyi nina ekintu kiri kimu nti however much nze saagenda wala kusobola oba kufuna degree bakola ki naye nga nkimanyi nti okusoma okwo kisumuluzo kinene nnyo era nze mbyesizanyiramu era byensaba Katonda nze omwana wange ne bwe kiba ki njagala afune best education kuba nkizudde n'enkizuula nti omuntu nga tasomye abonaabona nnyo nti kati ffe tusobodde okusucceedinga yes naye lwa talent n'okuba wakuzibwa otya naye nga tetulina bannaffe betulaba balemererwa olw'ensonga nti byonna tabirina yakuzibwa bubi teyafuna kusomako teyakola ki bibakalubirira nnyo kati ne byenstrugglinze ebimu saagala baana bange bakole ki saagala babiyitemu so okusoma ewange first priority okusoma kwo
I might be a bad husband but I am a good father. Njagalira ddala omwana wange abeere ng'afuna ekyo kikola ki ekituufu ky'alina okubeera. Era nkigamba nnyo abaana bange ne mbagamba, you know what, ekintu kye mulina okutunuulira kiri kimu, mulina kusoma. Bino bye mulaba bino byendi bino byange, era nze nkyogera nnyo ewaffe ewange ne madamu wange nkimugamba nnyo. Kyovola nti feesi ya madamu wange teri common nnyo lwa nsonga mbagamba nti nze celebrity awaka. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Buli lwe mubeeranga mwenna abali awaka muli ba celebrities, temuba na room of bargaining. Bw'ogenda ku katale okugula ennaanansi baga bannange mukyala gundi olwo ennaanansi ey'$15,000 bagenda gimuguza emitwalo egi. Omwana bw'akiyingiramu n'agamba my daddy is so and so, n'omukkiriza ne kimugenda munda, ajja kujooga abasomesa, ajja kwetwala nti mu nsi kwegamba okitegeera morals taba nabyo byonna ina life eyo gye yeewa. So nze mbagamba nnyo nti that is me, mwe muli kirala.